muganda wange ne mwannyinaze weebale kubanga Mukama akuwadde omukisa okuba omulamu. Mwebaze omugulumizenga era omwebazenga bulijjo kuba nti akuwadde olunaku olulala gwe mukisa ogusinga obunene gwe wali ofunye. Takuleseewo kubanga oli w'amaanyi oba oli mugezi nnyo naye ku lwa kisa kye nakwagala kwe. Kitaffe jangu oyogere n'obulamu bwaffe n'omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bebulaniyo essuula ey'ekkumi olunyiriri olwa 38. Naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwa kukkiriza era bw'addayo emabega emmeeme yange temusanyukira. Omutuukirivu wange anaaba mulamu lwa kukkiriza bw'addayo emabega emmeeme yange temusanyukira. Obulamu bw'ayogerako muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino bwe bulamu obw'ekiseera kyonna, obulamu obutaggwaawo. Ebyawandiikibwa ebigamba nti omutuukirivu wange anaabeeranga mulamu lwa kukkiriza ddala binywevu, nti okukkiriza kwokka okukakasa ebyo ebitalabika, okukkiririza mu ddala ebyo tayinza kukwatako, ge maanyi agagenda otuwanirira okutuyisa mu mbeera efaanana bw'eti. Bassebo ne bannyabo, okukkiririza mu Katonda kugenda kubeera ssuubi ly'abangi. Okukkiririza mu Katonda kugenda kukuwa omukisa gw'okulaba olunaku olulala kubanga byonna bitwandibadde tutaddemu essuubi ekyamazima, essuubi libiweddemu. Agambye nti bwadde emabega emmeeme yange temusanyukira. Waliwo ekintu Katonda ky'atasanyukira, bwe bulamu bw'omuntu okutandika okutambula ebigere nga biddayo emabega. Newankubadde nga waliwo okutya, Mukama agamba genda mu maaso. Newankubadde nga waliwo okweraliikirira, Mukama agamba genda mu maaso. Newankubadde nga waliwo ebisoomooza, Mukama agamba genda mu maaso. Ekigambo okusigala emabega oba okudda emabega mu vocabulary ya Katonda tekiriimu. Ekigambo okudda emabega mu nteekateeka ya Katonda tekiriiyo kubanga talemererwa, kubanga tawangulwa. Lwaki abamusinza, abamutendereza era abamuweereza bo bayinza okuvunnama ne bawangulwa? Lwekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino agambye nti omuntu bwadde emabega emmeeme yange temusanyukira. Katonda talina ssanyu lyasanyukira muntu adda mabega. Muntu adda emabega bamaze okulaga nti Katonda we talina maanyi. Muntu adda emabega bamaze okulaga nti mu Katonda we temuli ssuubi. Omuntu adda emabega bamaze okulaga nti mu Katonda we temuli buwanguzi. Bamaze okukyoleka nti ali ku lulwe. Ekyo nno ne kikola bubi Katonda. Kyeva nkusaba bulijjo oleme okutambula ng'okudda emabega, naye otambule ng'ogenda mu maaso, kubanga okugenda mu maaso kyekyokusalawo kyokka kye tusigazza mu kiseera kino. Tojja kutegeera bukulu bwa kugenda mu maaso okutuusa ng'okugenda mu maaso kye kyokka ky'osigazza okukola. Kaka tudde emabega tukole tutya? Tetukyayinza kwejjusa nate, tetukyayinza kudda mabega nate. Tuli ku point of no return. Onyino lugamba wootuuse tokyasobola kudda mabega. Olugendo lubadde luwanvu lw'oyiseemu, toyinza kuwanikira wano. Entalo zibadde nnyingi z'oyiseemu, toyinza kukkiririza wano. Ebisago bibadde bingi by'ofunye mu bulamu, toyinza kuwanikira wano nti ebintu bikomye. Amaka ago gavudde wala, tokkiriza kati gadde mabega. Abaana bo obonyebonye nabo tokkiriza kati badde mabega. Osomye emisomo gyonna paka ku university, tokkiriza kulemererwa kati. Awo wootuuse ebyawandiikibwa bigamba tigenda mu maaso. Adde emabega Mukama tamusanyukira, naye agenda mu maaso oyo Katonda amwagala nnyo kubanga alaze okukkiriza era atandise okutambula olugendo olumutuusa ku bulamu obuwanguzi. Mukama